Uganda n'ensi yonna okutwaliza atutandikirawo EDDY KENZO Festival. EDDY KENZO Festival etuuse. Enteekateeka nungi tulina abagenyi batandisedde okwesunga national artists so nga n'abeeka nabo beetegese bulungi mikwano gyange abawagiziganda ab'enjawulo nabo beetegese bulungi tuli excited. I'm so excited about it. tujjukira wali otegese EDDY KENZO Festival wajja korona kyankosesa kyova olaba katwayongezaayo mu EDDY KENZO Festival activities ezigenda okubeera. Tugenda kubeera na activities nyingi nnyo tulina embalaasi tulina biki tulina ebyesugo tulina manyini tulina bingi n'ebyokulya okusingira ddala nze njagala nnyo okulya so ebyokulya bigenda kubeera bingi tomoni. Abantu abatulaba mu bitundu munsi yonna abaagala okujja mu EDDY KENZO Festival oba omuntu omusinga asuubire kiki ekyaba yeesunga sanyu okulaba ku bantu okulaba ku bintu ebigenda okutusanyusa okulaba ku bayimbi ba Uganda bakyasinza obunene abagenda okuba nga batu entertaininga nange kenyini sinaba kuyimbira abantu bange so kigenda kubeera kirungi nnyo ndi mu maaso g'abaguzi bange abaludde okundabako nga mbasanyusa. So EDDY KENZO njagala twogereko ku nsonga ya General Muhoozi yavaayo on his birthday n'agamba nti agenda kuyambako abavubuka ekisooka okuyita mu byemizannyo ekyokubiri okuyita mu entertainment. Ensonga eyo gyogerako nze kenyini ndi muntu wa byamizannyo ate ndi wa entertainment kuba okimanyi nina abavubuka bendabirira badada kuba emyaka 7 mpaka ku myaka 18 nga nsobodde okuyitirira abavubuka era nembajja ku leve eyewansi nembatuusa ne ku national team mumakirabs nga nyambako ku baana ba ghetto kati bwempulira omuntu ng'avuddeyo n'akuba omulambo ng'agamba okuyamba ku sports okuyamba ku entertainment mwende era okimanyi entertainment abavubuka ab'enjawulo abaana abowansi abatalina nnyo obuyambi nabo osobodde okubakwata nebasika nembatuusaako so ndi muntu ayagala ennyo enkulaakulana mu byemizannyo so bwempulira endowooza eyo nensanyusa nkolera mpulira essanyu okuba mmanya nti awo tulina atleast osobola okutuuka. I wish ekyo ekintu bakituukiriza nga bakyogera. Soka olina have a kids academy. Omwana omuto ali nga yegomba academy okoze atya like requirements ezigenda academy. Omwana omuto ali eyo ayagala okujja mu academy yaffe Big Talent Academy. Ffe nga bw'omanyi nti tuli bamufuna mpola twakatandika butandika ate esente zenkozesa ebiseera ebisinga nzijja mu nsawo yange kuba nze nyina ensonyi simanyi nnyo ku mobilizinga simanyi nnyo kusaba sente mu bantu kati nkozesa katono ke mba nfunye naye ekyobola tuchuzinga the most talented in a community, the most talented omwana asinga talent ng'olaba yeetagako just push kyobola tusobodde okubanga turegisteringa success ku national team nga under 20 under 23 under 17 you know lwansonga tulonda the most talented in the community no matter how poor ne bwabanga kuba ffe tulina n'abaana abatalina bazadde abatalina buli munenga they are so super talented on all levels naye tulonda the most talented we should have picked everyone twandyagadde okuba nga tupikinga buli muntu abatanayiga naye obusobozi so tulonda oyo nga mutuufu yeetaagamuko okuswitchinga mu switchings ka support so bw'abaayo ng'ayina talent ng'awulira nti y'omu ku bantu abasinga okubeera ne talent mu community ye ajja ne tumuwa test bw'aziita n'asigalawo tubasuza tubaliisa tubaweerera. Maybe kino kakibuuze ku lwamu na Uganda ayagala kumanya EDDY KENZO olwakumanyi you're an international artist, yes, but this side eno gye tukulabira kati tulaba oli team chairman tulaba team chairman kati balaba EDDY KENZO ali eno mu team chairman olowooza abantu bajja kulowooza nti EDDY KENZO atandise okugenda into politics or something osobola okunyonyola okujja mu Uganda? Nze siri politician naye ndi mukwano gw'abapolitician. Bapolitician boolaba ate balina abawagizi bange nabo bannayuganda ate nze ndi musanyusa oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki nze byompita nzijja nemusanyusiza abantu era wano nayitiddwa okusanyusa sisobola kusosola bannayuganda ebyobukulembeze byabwe n'obufuzi byabwe byabwe
nze omulimu gwange kusanyusa bonna boba okuŋŋanyiza n'ompita nti basanyuse nga mbatandikira oba okitegeera ebikwatagala londo oli sebikwatagala naye nze okusanyusa so osobola okusanga ate newalala n'enkya sirina buzibu namunabyabufuzi na buli omu ayagala okuwagira kyawagira wagire nange nyina enkola yange ebe. So nga bwolaba tubadde tutwogere nawo abantu babano batandise okuba nga beetugu waliwo omuvubuka ali eyo oluusi kale embeera nga kyankalanyeeko tabitegeera wulira obulamu buganye ate ne EDDY KENZO nawe wayita mu mbeera efaanana bwetyo kigambo kyoyinza okugamba omuvubuka atulaba ku mikutu egy'enjawulo ekimuzzaamu essuubi ekigambo kyenyinza okugamba omuvubuka ali kino no bandimpuliriza nnyo bangenda bagamba ekigambo ekisobola obatuuseewo mubeere abavubuka abamanyi nti okukola muvese teri muntu atuula wansi oba waka nasobola okutuuka kyagala okubeera ojjako ng'otandisa okutambula naddala nga byotambula olulala babeere abavubuka abakozi abakwata mpola abakkakama ab'amazima kuba bw'obeera w'amazima buli muntu akwesiga buli muntu gyakoma okwesiga n'okusembeza bw'obeera omuyaaye bakusenda wala ekirala babeere ba business people with the business mind nga bwombuuziza nti ate lwaki oli ne bannabyabufuzi nze ng'omuntu anoonya ekyokulya anoonyeza famire yange ekyokulya anoonyeza abavubuka bekugambye bendabirira ekyokulya sisobola kwewala kolagana na munnabyabufuzi kubanga business man I'm not good for money you understand so babeere abantu abali business minded byempalana babiveemu palaniraako simanyi baana nono asooke bakola akasente kabe mu nsawo kusigadde binoki kibi nnyo okuba n'enjala naye bw'oba okkuse kisebeera nnungi. EDDY KENZO obadde ne concerts the road to EDDY KENZO sooka tuwe ripooti byatambudde bitya biki ekyabiwadde amaanyi kiki ekiddako? road to EDDY KENZO yadde nnungi twajuza buli wamu abantu babadde bangi nnyo abantu beesunga like it's a success era in fact kololo tugenda just kumala bumazi mukolo guwunzika tuwa zonna mukolo guwunzika masanyo kweyagala kubanza I'm grateful already ndi musanyufu nnyo abantu badde baŋŋamba nti ate kolona waje simanyi ati bamuyitaani ebola simanyi bintu za kubita ne mbagamba nze mukama waaba bwasazeewo nja kubeera oke kuba olwedde tuyise buli wamu n'abantu bazze batuwagidde bajjudde era tujja kukkiriza nti mukama waaba yatukkiriza kino tukikola kino bwe kiba tekisobose yitizo era mukama kyanabasazeewo kyekujogenda nakyo naye nga road to EDDY KENZO festival was a success. We are very happy. 12th November it is a celebration day celebrating that success. You understand? Bana bakulekeddeko abamperekeddeko bangi mperekeddwako abayimbi okuva mu nsi ez'enjawulo ne wane waffe era naawe ojja kuba obalaba twatandise okulanga leero Harmonize ka video ke nkataddeyo nga agamba okujja ndooza mukalabye n'abalala ngenda tandika okuuploadinga n'abewaffe wano abasinga obunene buli muyimbi agenda kubeera mubategekedde bulungi so bintu bigenda kuba bulungi. kino nkibuuza ku lwaffe bannamawulire omuntu omunene nga EDDY KENZO ebiseera ebisinga bwe tubeera nga twagala interview ku ba artist ffe bannamawulire bamanyi nnyo tukola batutubalamu magezi naye gwe okikola otya okubeera so humble to this extent? No, me I love people nga bwe nkugamba nze sisosola muntu n'atya n'omu nze buli muntu muleetanga bw'ali kuba nze ndi muntu wa Mukama Katonda nzikiririza mu Katonda yatonda eggulu n'ensi mikono gya Mukama giri bwe giti jangu nga bw'okola nga bw'oli nze Mukama bw'aba abantu abalisiivinga nga bw'oli jangu mu ngeri nze ani asosola abantu ba Mukama oba okitegeera so nze siri musosoze kyokola kali buwambuza kabyo politics ne mugamba nze buli omu kasituba nze sigenda kwesimbamu nkyo bali so kitegeeza ndiwo okusanyusa abantu bange buli omu munzikiriza so ndiwo okukwagala abantu oba oli munnamawulire oba oli munnaki kasita obanga oli muntu nze oba munnange era omuntu abeerewo naye kakati kibi nnyo omusajja nga nze okumubuulira ebintu bye biti kyokka nyina abakozi abankolera nyina maid fumbira osegedde so tosobola kuŋŋamba nti lwaki onyiri banfumbire waka nze ni musajja mupakasi neno nanoonya essente nzija nempakasa nengula ebyokulya abantu boolabanga tebanyirira baba bantondo nga nze sijja kolagana n'oli sijja kolagana n'ono ngaofe enjala nze nkolagana na buli omu nenyirira. EDDY KENZO
kati oli bwe yagira ex kati bwe yagenda n'obivaako ebyo n'ovuddamu bameyidi ebyo ex saagala kubyogera kisooka kyobumanya my brother nze ndi muntu atakyali omutenyo sisobola kudda kwesiba ku bintu byange. The past is past and we are moving good. Webale nnyo taata. Nga tutunuulidde history y'owava ku street. Ofuna abaana bangi abavubuka abali ku street abamu baluzinga hope in it everything. Ofunako obudde n'oyitayo ku street n'oyogerako n'abo abaana to encourage them and give them hope so that they can be like you. Ngezaako nga omanyi ensi yaffe erina obuzibu nti abantu bangi ababuzaabuza abavubuka okwagala obafunirako. Kati ffe tulwana okulaba nga obabulira ebigambo ebituufu naye wali ababulira ebintu ebitali bituufu oneddeire kubanga ku bwongo bwabwe bwoko batuukirawo nti abuzaabuza omuntu ono n'amuyisaawo n'oli naye nange ngezaako naye bwe nalaba biri bityo nga sobola kudda okwogera nnyo kubanza okwogera ennyo ebintu saakayana n'abantu nakuŋŋaanya abavubuka okuva mu geto ez'enjawulo mbayamba oneddeire mbaliisa mbanywesa mbasomesa gye bali ne bwojja ne kamera n'ogenda ku masomero n'obintaviewing nga gye bali era bajja kubuulira kye mbakolera. Ngezaako okulaba nga nzirayo mu geto gye nava okusitula abalenzi kubanga one day one time banabo bajja kusitula abalala. Oluusi emyaka eyo 5 mmeka nga naffe twava dda mu nsi osanga balisitula omuzzukulu wange oba okitegeera. So nzirayo nnyo mu geto nenkola kyensobola olwokuba ensi yafuuka politiko ate nsaagala kwogera nnyo nakusikamu nkolako kyensobola otherwise nandibadde nga buli kaseera mba ne message ez'okwogera naye abantu abamu basobola okuddawo ne basitwala bulala ate ne bakube ati nasalamu okukwata mpolampola naye nga ku ground gye tuli era tukola mu mulimu gwa Mukama wadde tetubiteeka mu Mukama. Abantu bayite mu EDDY KENZO Festival mbayita naye bagenda kujja of course they are coming bakimanyi emotoka n'emotoka zigenda kuyiika wali Mukama. Enguudo zonna nzigale. Enguudo zonna nzigale mwana wange. Enguudo zonna nzigale trust me. So balinze abayimbi ab'amaanyi mbaleeze kigenda kubeera kyakabi EDDY KENZO wamwe gye ndi Mukama abawe omukisa mugende mu maaso. Salaamu alaikum. Nyenda kukwala omukisa okusiima abatebekanise ekikopo eki ekibeetsere MK tournament. Ningira akakiiko akatebekanise mwinireho kunuuya akakiiko akaberekebembeire tournament egi ombwira akakiiko omudakiika emwe akakiiko akatebekanise tournament egi timu eyabe yakabere y'aboojo n'eyakabere y'abaishi mwine emidaari yanyu mubaasa kugibatwarira tubahereze. Honorable Kangwaje ugende obazeke emidaari egyabo obwire n'abamemba ba paramenti abari aha muhereze emidaari egyo ya silver. Akakiiko akantu k'akakiiko akayekozeremu omurimo akatebekanisa MK tournament egyeyituriho bwahati kabere kebembeirwe omwami Elson Musimbe omukumanya nkameya wa town council y'Endinzi na komiti yawe yona nyenda kubasiima abo kubasa kuleta abantu bakwingana bati nyenda kubasimira omurimo ogwo ogwa rukundo y'imworekere MK nimangu abantu ababona bejaha ahabwa tournament ahabwa rukundo y'imegire general MK mutera abantu abo mu ngaro batebekanisa omukoro mwebale munonga obwire bwatukwata wonka message erukurwa wa general MK nasimba abatebekanisa omukoro tiyabasa kubaho ahabo kuba omukoro gutomerene n'ogundi
okuya ino kuzaho konka tournament najimanya kandi akakigo kakamuhandikira kandi yeyikiriza nejaha ombegambo byebi nasima akakigo akatebekanise nasima eminyeto ahabwa rukundo okutama amani ganyu ahabo kure kigenderwa kito kwenda ngu ayambe aha talenti ezemizano nezabeshongozi nemukamukwata mukatama amani nanaguma kumworeka kandi nabaraganisa ngu okuno kutandika naza kumane imwe naza kubakwata ahabo kuba hati tuliontwarekera okwombeka nebishayi ningo kumuhunduza ebishayi by'omupiira nekyo busasi kureba nko muri isingiro kitwine yo record yo kushanga hari omuntu orashambire aha ihanga kushambira aho ihanga kitwine yo record y'ebyo muzano wenu woka nimbashaba abanyisingiro ngoku kube niko gwabo omuhanda nko kubasa kukarye kandi imyenda ngu tware tournament eri kubasa kwisha tware timu eri kuswekera isingiro kwisha kasa national level ngoku kumukwana mureba club zona ezo gukora ligi y'ihanga nekwenka isingiro tubase kutunga mutimu munerwa isingiro obo twatanise na General MK atutairemu amani so nasime minyeto nagira ngu omupiira abo kubata ngo gwakujyaho nshonge kurumwe ibintu bibiri tutebekanisa amagara gawe ka exercise icya kabiri n'umuhanda uko kubasa kutungira mu entasya iwe nko munyeto kora taratungira mu gisha ko kuzo mu ishomero konka oine talent no basa kuraba mu talent yawe kubasa kweba isaho ninga kwetungura ningo katungura family yawe mweru nabashaba ngweje mureke kukirebera hayi mukerebe nk'enshonga kubasa kutahiza family yawe ninga katahiza ihanga kandi kagaruka katubekanisa amagara gawe ahaba exercise ebyo nebigambo bye ebyari kubatumaho nk'eminyeto kandi nabashaba nk'eminyeto okugumuzamu mukatamu amani mukarebe by'ebigenderwa byanyu kandi byakweza ngo nawe arabiremu abakwatse mukabitwara nk'enshonga kuru nimbasima munonga enshonga eya kabiri atebine byanjye